kibalize bawadde kubanga tulina kati decisions zanjawulo ku bantu banjawulo ate abakwatiddwa mu kikolwa kyekimu. Dr. Besigye nga bamugambye gusasula miliyoni 3, driver we Katonga bamugambye gusasula miliyoni 1, ate bali ababiri Yoweri Kintu ne Mukaku Samuel be bagamba mwete munja kusasula n'ekikumi. Etteeka teriyinza kukola bweri be bantu bebamu misango gifaanagana babakwata mu transactions ezimu said facts ezimu mu kooti zezimu zembaleseemu ate ogambye nti ebibonerezo byanjawulo nti bail terms zanjawulo. So ekyo kukiwakanya ne Sekwattali naye mu bantu omuwendo mungi nnyo okusinziira Kasango kubanga tunulidde emisango gyonna egyali gibaddewo ne ssente ezimu ezibadde ezikyali ennyingi zaali miliyoni 2 zebakyajinga Sewanyana ne Segirinnya naye nga babataddeko capital offenses baali babataddeko terrorism, abetting terrorism, murder, attempted murder naye era high court negambye buli omu asasule miliyoni 2 nga kigambibwa nti kale miliyoni 2 bwe bazi basasudde tebajja kudduuka zijja kuba zibaluma naye ono gwogambye Kasanga ka incitement to violence naye ye n'omugamba nti aleete miliyoni 3 sebyo byonna tubireese mu kooti tubitaddemu era n'ensonga endala gyettaddemu nti omulamuzi yaziimudde ensonga ffe zetulaba nga za muzinzi ez'okuba nti Dr. Kizza Besigye abadde asibidde wakaawe okumala ebbanga nga takola era ng'atulugunyizibwa ensonga zonna twazimwanjulidde zaali badde era zimuwaliriza okuga nti ono abadde takola abadde asibiddwe waka nga atuntuzibwa bwenna amugaa nti leeta miliyoni 3 agenda zijjawa. In fact ne bwe yali fulumyawo nga bamugambye nti genda kati mu banka yo ogyeyo sente era abo abasirikale badde bajja mukwata bamugane n'okutuuka ku banka ekyo mulamuzi yali badde asobola okukiraba nti bali badde bayinza omukkiriza nti agende ku banka obanga eri wano mu Central Business District ngeri Kampala Road ngeri ku Nkuruma obanga eri wansi eyo alina right ogenda ku banka yonna wonna weeri ne bweba mu kikuubo kakati abakusituka n'abagaa nti banka yange eri mu kikuubo kale kangende mu banka yange mu kikuubo era nga bamukwata nga sente tazijjaayo. So omulamuzi ebyo yali badde asobola okubira banaatunuulira ensonga z'amateeka baleme kusitundira za byabufuzi era tubasaba baleme kuba nabo nga batunuulira ensonga za byabufuzi nga munnaabwe oli omulamuzi owa wansi ow'omugisha Siena yasazeewo okutunuulira ebyobufuzi n'akola political decision mu kifo ky'okukola judicial decision judicious decision. Enjawulo gye twagala ebeerewo bano bagambe nti ekiragiro ekyo kifufululu bakisazeemu bagambe nti Dr. Kizza Besigye ate olw'okuyamba abantu abalala si Dr. Besigye eka naye n'abalala abasobola okuteekebwako embeera efaanana bwetyo. So olwaleero tukakasiddwa nti ebbaluwa eyita fayiro ey'omulamuzi egenda kuwandiikibwa kubanga obuvunaanyizibwa bwa kooti eno tukasa tumala okuleeta okujulira ffe nga bwe tukoze ekiddako kooti eno kuwandiikira eri kooti ento oyo omulamuzi Siena bamugambe nti tuwe fayiro eyo yonna bukolokolo ejje wano kati bwemala okutuuka wano batuwe omulamuzi agenda okugiwulira. So batusuubiza nti olunaku olw'enkya process bajja kuba bagimaze olwaleero ebbaluwa egenda kutuuka fayiro bagisuubira nti ekijja kuba etuuse wano then batuwe olunaku n'omulamuzi agenda okuwulira ensonga ebyo era enkya tukomawo wano batubuulire omulamuzi kyagenda okutuliza na lunaku ki era tusuubira nti olunaku lutasukka wiiki ejja kubanga twogera ku ddembe ly'abuntu. Dr. Besigye bamukwata ne driver we ne Sam Lubega ne Yoweri Kintu ne babatwala ne babasibira wamu bonna ku CPS ne babajja ku CPS ne babatwala e Naggalama ne babajja e Naggalama ne baleeta ku Buganda Road bwe batuuka buli omu ne bamutwasa akasenga akalala. Dr. Besigye genda mu kooti endala Sam Lubega ne Yoweri Kintu naawe mugende mu yamu naawe kati ogenda mu yamu n'ebiragiro ne bawa byanjawulo Sam Lubega ne Yoweri Kintu mugende nga temusasudde n'ekikumi gwe kati ogenda kusasula miliyoni gwe Dr. Besigye sasula 3 nsonga kitaziwa. By the way ensonga omulamuzi alina okuwa ensonga lwaki yasazeewo okuwa Besigye condition ey'amaanyi nti miliyoni 30 zoteekeddwa okuwa yabadde ateekeddwa okuwa ensonga kubanga ground zonna ffe twawadde yazikiriza Dr. Besigye senior citizen tajja kudduka Dr. Besigye muntu wa buvunaanyizibwa Dr. Besigye alina amaka alina buli kimu kyonna nakkiriza era n'agaana n'amateeka gamuwa ebbeetu naye nsazeewo nti miliyoni 3 bw'osalawo nti miliyoni 3 olina okuwona ensonga lwaki owadde sente ezo naye tiyawadde ensonga kaakati ebyo byetufunana lwaki teyawadde nani cash bail nga bwe kiri kugwa Sam Lubega wakiri yaligambye nti kale miliyoni emu nga bwe kiri kugwa Kato Fred driver we naye lwaki ye
bagambye nti miliyoni 30 ate n'atawa nsonga